Nze Ssenkungu Pade Kiganda ndayira okukuuma ebyama by'Obwakabaka. Olunaku olwaleero obukiiko bwa Buganda obw'enjawulo okuviira ddala ku Magombola ku ssaza ssaako n'akawagula ka Buganda Youth Council bukyusizza abakulembeze baabo. Omukolo guyindidde mu bimuli bya Bulange Mengo era abadde ssentebe w'akakiiko akakulu aka Buganda Youth Council Pade Ssenkungu Kiganda era ng'ono yaddiziddwako ategeezezza ng'emyaka ebiri egyabaweebwa we waliwo bye batuuseeko era nti bino tebajja kubyevuma. Ono alambuludde olutabaalo era n'akuutira abakulembeze banne nga bwe basaanye okubanga bazza emyoyo gyabo abo abavaako. Ono ategeezezza nga bwe batasanze kusoomoozebwa mu bukulembeze bwabwe wabula balina bye batuuseeko omuli okulambula ssaako n'okolagana n'obukiiko bw'abavubuka obulala obuli mu bukulembeze obw'ennono okwetooloola nnyaffe Uganda. Si kye kyokka wabula n'okulondesa obukiiko bw'abavubuka okuviira ddala ku miruka okutuusiza ddala waggulu ku masaza. Bwe muba munaaweereza Obwakabaka bwa Buganda mumalekeo ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Ekisinga obukulu buba buwulize. Ekirayiro kye twakubanga tutwala obuweereza buno kyalimu okuba abawulize eri Namulondo, okuba abawulize eri Katikkiro wa Buganda, okuba abawulize eri minisita n'abakulu bonna abatutwala. Omuyima w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Omulangira Kintu Wasajja ono naye alina obubaka obw'enjawulo bw'abatise omuli n'okukulisa abo ababadde ku bukiiko buno. Balinamu essuubi lingi nnyo ate tubasuubira nti ate namwe kibiina mugenda kututwala omutindo omulala. Si kibiina kyokka naye obukulembeze n'obuvunaanyizibwa bubaweereddwa mugenda kukolera ddala nga bwe muteekeddwa okukola. Tebabawadde ebitiibwa naye babawadde buvunaanyizibwa. Minisita ow'abavubuka okwewummuza n'ebyemizannyo Henry Ssekabembe Kiberu ategeezezza ng'obukulembeze obuvuddeko bwe busanze okusoomoozebwa okw'enjawulo. Ono akuutidde abo abatasobodde kudda nga bwe basaanye okwedda awamu n'okwongera okwerandiza mu by'obukulembeze awamu n'ebyobufuzi eby'enjawulo. Mulimu gw'okubugiriza Namulondo abavubuka b'Obwakabaka mu kukoze bulungi. Mu myaka gino 5 obumu bwammwe butandise okufuuka obwannamaddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tubunyweze naddala abali mu bukulembeze. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayina ennambika gy'alambiseemu abakulembeze abajja era n'ayozaayoza abo ababaddeko. Mwe muli bakulembeze b'abavubuka abantu bangi be mukulembera eyo mu masaza gammwe mulina okutegeera embeera gye balimu. Obukulembeze ekyokuna kitegeeza kutema mpenda, kuvunuka bizibu. Omukulembeze yenna asanga ebimusoomooza bw'atabisalira magezi n'abeera ng'abyogerako bwogezi era tebiggwaawo. Ekyokutaano, obukulembeze kitegeeza kuwa abantu omukulembeze baakulembera essuubi. Abakulembeze ab'enjawulo okuviira ddala ku miruka okutuusa ku abo balondeddwa nabo balina obubaka obw'enjawulo bwe baweereza eri abavubuka awamu n'emyaka 2 egibaweereddwa. Mbeera yonna eyinza okujjawo mufe abavubuka kuba musingi oyinza okutulaga nti ekifo kyonna ky'oba olimu ng'omuweereza ng'omukulembeze teba ntebe yiyo gy'ogenda okukaddiira mufiiremu wabula ogirimu olw'ekiseera ekyo. Naye essuubi liina mu kanso ekisooka ng'omusingi gwe gw'obumu okuwuliziganya mu buli nsonga. Kubanga abavubuka nga bwe tulondeddwa abasinga ensonga za Buganda, ensonga z'Obwakabaka bwa Buganda tuzimanyi bulungi. So tulina essuubi era tukkiriza tujja sobola okuweereza ng'abo abatutadde mu bukulembeze bwe batulinamu. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oregulo.